The Newsroom, where untold story is revealed. Era nga obimanyira we muze muwulira abantu abasinga bakimanye nti okuprovinga murder si kintu kyangu nnyo ng'abantu we bakola ki we balowooza. Yes, omuntu yafudde twamulabye omulambo yafudde. Abasawo baabategeeza, we call that forensic evidence y'abasawo nti omwana teyatugibwa obujulizi buli very substantial. Okay. Mu mateeka and it can be relied upon. Era ne mu kooti we businga okukola ki okuba ne weight in this situation. Ani afuna mu kufa kwa Alvin. Omwana asobola okufunamu bwe bagenda kweyagala bulungi nesali asobola okufunamu nti bamulekedde oli abadde amusumbuwa omukazi amumulekedde agenda mwagala kye. That's motive, but it's Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Abatulaba ku Beyond the Newsroom n'omukutu gwaffe gwa MCMA Live mukkirize mbabuuzeeko mwebale kubanga mutugoberera n'okutulaba. Tukyali ku keesi y'omuvubuka Alvin agambibwa okuba nti yattibwa girlfriend we bwe baali basoma ku university MUBS. Keesi eno eri mu mawulire famire eyo yantuukirira ng'esiikinga justice. Oluvannyuma lw'okuba nti poliisi ya Jinja Road teyabayamba oluvannyuma lw'okufuna omusango oba olw'okuwaaba omusango guno nga mutabani waabwe engeri gye yali afuddemu. So mu comment section mubaddemu ebintu bingi. Meya, poliisi lwaki teyayamba, bakanso bagamba batya, being an activist tekitegeeza nti ate nnyina kukola byonna. At times, as we Equity for Men, tugenda kofa deep ne tufunako ne kuba lawyers basobola okutugaidingamu wawe tugenza obubi wawe tugenza obutuufu. So lunaku lwaleero gwe nnyina ku sserwa mita council bali buuzaani Ekezekiya gwe ndi naye njagala kubuuzeeko tutandikire awo. Basebo ne bannyabo amanya council bali buuzaani Ekezekiya nga ndi munnamateeka omutendeke wa court season na waliwo kanso nga alina court simwakoma waliwo eza wansi nga kanso tagenda subordinate courts kuva ku magistrate okukka wansi then oyo kati oyo aba yakola biki license gye bamuwa sooka mwezi ento then waliniwe nga nayo kagenda mu kulusiga mambo oyo yakomawo oyo abeera advocate ani advocate yo anafuna learners permit omwezi weguggwako n'ogizzayo ne bakuwa standard driving permit. So who is an advocate n'atali an advocate? No, all advocates are lawyers. But not all lawyers are advocates. All advocates are lawyers. Okay. But not all lawyers are advocates. Okay. So kati gwoliwo lawyer mu court season na toli limited. The advocate mu court season na. Mu court season na eze Uganda. Okay. Anti bangamba waliwo abambala buno kati bomwe buno omwambala. Waliwo omusawo gwe twalimu Muhammad Sereko n'angamba nti meya kati enkyojja twabanga ffe twambadde era buli gwotalabako kantu kano. Oyo manya nti twamugambye genda yakomye eri. Tukuyita ku robinga nti mu high court. Yes. Yambale saati bwetu joita professional shirt. Mu high court? No robinga. But mu magistrates osiba just busibitayi. Kyoba tuteekako n'ekyo kigawuni. Mu high court eri mu court zinesokerwako toteekako kigawuni. Bwe kiteeka kate. Amateeka tegakukkiriza. Buli kimu ebyaffe amateeka nabo kwakkiriza. Kyokka oya kale. Mu nsonga ekumpisiza olunaku lwaleero ye keesi gye nakusharinzeeko naawe ey'omwana Alvin agambibwa okuba mbu okusanga ku famire ega nti ye ine ekirowoozo kigamba nti omwana ono yattibwa girlfriend we. Okusa ku lugero nga bwe balunyumya omwana abadde akyasula waabwe wabula yakeera ku makya n'agenda wa girlfriend
kusaawa 10 zigenda okutuuka nga bagamba nti omwana yeetugidde mu nnyumba era mufu. Ba eyewitnesses abasookawo nga Landlord mumutwalidde agamba yasanga omuwala ng'akutte mayiti ya boyfriend we ng'akuba omulanga agamba nti anfuddeko. N'amubuuza afudde ate namugamba nti yeetuze. N'amugamba yeetugidde wanti mu kinaabiro. Naga mu kinaabiro yeetugidde ku ki? Yonna siiringi. Akoze atya? Naga kati mbuggo bw'obeera ggwe wandikoze eki? Namugamba omusazeeyo oti abiki? Naga gwe bw'obeera ggwe wandikoze eki? So process yaddako kudduka genda mu ddwaliro okumutwala biki bazadde balyoke babitegeere nti omwana waabwe mufu. Naye n'otuusa olunaku lw'olwo famire egamba si mmativu n'engeri keesi yaabwe gye yakwatibwamu. Okusinziira ku poliisi yateekinga kyamuwala kye yabagamba bamita Eunice Birungi ka muntu. Egamba nti omuwala yagamba nti boyfriend yeetuga and the police it's what kye yatwala. Kyokka ripooti y'eddwaliro yagenze okuvaayo ng'eraga ono teyeetuga kubanga famire egamba basala n'omwana ne babawa ne chance okugendayo mu dokita ng'abayise to witness nga tewali signs and symptoms eziraga nti ono yakoze eki yeetuze. Teyakoma ku ekyo ne bakebera buli wamu baga nti okwetuga kwonna ffe tusobola okuzuula. So at the end of the day report neewunzika ng'eraga it was suffocation. Erina bwe yakiyita nti yafudde oba kiziiro but of course n'ekiziiro kye bata describing ki bwe kyava. But again tukyali ate nga tukyalina statement y'omuwala agamba nti ono yakola ki yeetuga. So kesi oba wagigoberedde wanga wagirabye loopholes ziri luddawa wano nsobi ki eziyinza okuba nga zakolebwa wa famire. Why is it nti n'okutuusa olunaku lwaleero tewali suspect ali mu kaduukulu? Suspect agambibwa first suspect yali girlfriend yakwatibwako olunaku lumu the next day n'akola ki n'ateebwa. Kiki what is your take ku nsonga? Generally nti nga bw'ogambye nti mwe balooya mukiraba mutya ate mmwe mutukola bulungi nti muvaayo mugezaako okutuusa eddoboozi ly'abaki ly'abantu abanyigirizibwa eri abo bonna bekiyinza okuba nga kikola ki kikwatako. It's very rare nti ogera sanga lawyer nga ku mikutu oyo aveeyo ayogere ku nsonga eyo okugyako ng'omaze mukola ki kumuyita. Era ndowooza clips zonna tonalabamu yadde n'atya n'omu. Ekisooka tumala googera ku buli nsonga okugyako nga tuweebwa instructions okugyako nga tukikoledde maybe era nga mu layini ey'aba activists nti omwana ono Alvin Nyanja myaka 22 agambibwa okuba ye yafudde kiri confirmed. Yes. N'aziikibwa nti ekirala ekigambibwa mbu yesse oba yattiddwa byonna byambu. So yo police erina bukundi ki erina kesti ya recordings nga yo okwetuga kubayita batya okwetuga yo kyeki yo court kyeyina police kyeyina wabula family egamba okufa kw'omuntu waabwe kola ki ekutankana which means bagala tekkiriza na mukwetuga because n'abasawo bamaze okikakasa bagala kuimputinga murder ya omwana waabwe yattibwa. Yes, I think so wenabadde mpuliriza first of all murder is a serious offense oba allegation ogikola kuki ku muntu era nga obimanyira we muze muwulira abantu abasinga bakimanyi nti okuprovinga murder si kintu kyangu nnyo ng'abantu we bakola ki we balowooza. Yes, omuntu yafudde twamulayo omulambo yafudde kati ani eyamusse biseera ki yafudde ki you get it it goes beyond abantu betusobola okukola ki okutegeera ayo family essaawa zino eri embulumi kyonna kyeboogera tokibanyenyeza wabasiikinga ki justice. Wenabadde mpuliriza audio ya taata gye wampeereza manya mu video gye wampeereza taata yako ng'akonfaminga mbu abasawo baabategeeza we call that forensic evidence y'abasawo nti omwana teyeetuga teyatugibwa obwo bujulizi
buli very substantial Okay. mu mateeka it can be relied upon era ne mu kooti we businga okukola ki okuba ne weight reason is being nti mu case yonna oyinako witness omu ate ye suspect so Mu kesi yonna oyinako witness atya yani ate ye muwala ye yabaddewo n'omulenzi ng'afa ye first suspect. ye witness Aha. ate era ye suspect. Okay. Mu mateeka tulina kye tuyita the doctrine of last sin. What does it mean? Singa meya basembayo kundaba naawe Mm. nenfa Mm. oba nesiddamu kulabika Mm. they impute bakitwala okuba nti omanyi kuki kye natuuseeko oba kuki ekyanzise provided nti time gap we nabulidde ne we nafiiridde tewaliwo intervention ya third part oba muntu mulala. Okay. Kati mu doctrine of last sin omuwala ono yeyasembyeyo okulabibwa n'omugenzi nga mulamu. So byonna ebibuuzo yalina okubikola ki? Kubyansalira. Yalina okubiddamu. Naye jjukira omuwala ono ali bweru. Anti ekyo poliisi erina bwesobola okukinyonyola. Kati gwe olina okusalawo nti omutwala nga suspect oba witness. Okay. Gwe ku side yo omuwala ali ki? Ku side yange nze ngamba yandibadde suspect. Why? Because nti obasawo batugaye teyeetuga. Ate gwe otugambye yeetuze kitegeezo oteekeddwa okuba nga waliwo bibiri ebikoonagana gwe kyomanyi kyoyinza oba nga tuwadde poliisi. Ate kati ffe ba lawyers and police tulina engeri gye tutunuliramu ensonga yadde abantu ba bulijjo. Kati let me give you an example nti mu Uganda muno omuntu bw'omuzaako omusango tayagala poliisi enoonyereze kituufu kyasse muntu, eyagala poliisi enoonyereze mbu kituufu wasse omuntu. Kaddemu Abanayuganda bonna ati yo famire eyagala poliisi eveeyo enoonyereze erage mbu omuwala yassemu omwana wa. Ffenna kati kye tutunuulidde twagala poliisi enoonyereze ekakase nti gwe wasse omwana, but tetwagala poliisi enoonyereze kuzuula ki ekyasse. Kyekyassa omuki? Okay. Which is wrong sometimes. Okay. Wamwe mubeera na suspect ebisigadde temwagala kukola ki? Kumanya naye kiyinza okuba ekintu ekyasse omuntu muki omuntu kirala nnyo titi. So poliisi mu kunoonyereza gwe oba oyagala era kyovola interviews nze ze nalabye kyova nagambye nti you can't judge them olw'obulimu bwe bakola ki bwe balimu. So they want to prove or they want to be proven to omuwala yasse boyfriend we. Waliwo message eza best friend wa Alvin. Message ezi zino zayogerwa nga ennaku z'omwezi 31 alyoka afe nga lumu ogw'omusanvu ekiro nga message ezi zino best friend we ono Alvin ali mu kunenya best friend we lwaki oyagala girlfriend wange. Era ono message we ziri wano jazikulagako oli n'amuddamu n'amugamba of course naawe ekyo kimanyi ngera kyogeranga bwe kiri omanyi mukazi girlfriend wa Chaliwo bwawooma onfuna bulungi. Message ezo nga ziva omuvuka bamuyita Sali. Sali oyo ne utuukira olunaku lwaleero abazadde balina ekirowoozo ekibagamba nti oba omuntu okukeera ku makya. Message zizino ono alina bwamugambira ono alina bwamugambira naye mukwano lwaki walya mukazi wange. Onamugamba as in when you get okay. Onamugamba Alvin ndeka mbukati waliwo kyotamanyi mbuteri awooma nga mukazi wa Chaliwo. Onamugamba ize oshegeera kati zino chats zaaliwo nga 31 then nga lumu linaafa. Abafamira mbagamba nti ono omuvubuka alabika oba yasula n'obusungu nayagala agenda approving omuwala kuba omuwala bulijjo yabyewakana mbono tamwebakako. Kati wani kwegamba dizo message lweziyinza nazo contributinga oba okuleetera omuntu okumusembeza kumpi ne crime scene. Kati mu mateeka to facts zisooka facts mwe muva issues bakola ki
ne tugattamu amateeka then kooti newaki nsala yayo kati buno bwo si bujulizi buno yasse RV. Yes. First of all, have you proven it is a message between Alvin na Mugenzi? Yes. A number? Yes. Zezimu. Then, echo kiba mu motive. Ani yandyetaaze Alvin okubanga mufa. Between omuwala ne this one can be used okuleeta motive. Kuba mu bujulizi obuli circumstantial obutali obujulizi mu murder case ngo obujulizi buli circumstantial tebuli conclusive nti tutunulira byetooloddewo netunoonyereza ayinza okubaani tugeze emmotoka yange yabuze nenfa ne bagisanga naawe ng'ogezaako gitunda. That's circumstantial. Ensimu yange bagisanze naawe. Circumstantial evidence esobola okuliidinga to a conclusion bw'oyinza okuba omanyi kukufa. Oyinza okuba omanyi okufa kwange. There is a possibility nti oli we yabbye emmotoka najja ng'agitunda bamuwaamu ezikola ki? Ezanguwa. Nange nengimusuubulako kati bw'onkwata nga ngitunda gwe n'ojjayo ekiso. N'ontema olw'okuba ozudde omulambo gwa brother wo. Nga nange emmotoka baaginguzizaawa. Ekyo kituyambako mbu obutakola conclusion ng'obudde bukyali. But this one esobola okubeera motive. Kivolaba abantu battira ebintu bimeka? Ebiri. Buli muntu kyovola n'amateeka galeetawo eyo defense. Mbu you can be excused of murder. Nakuteeka ku manslaughter singa ensonga zibaamu omukazi ne property. Are you sure? Yeah. Property? Yeah. Ne omusajja okwebaka ku mukazi wo. You can be excused of murder. N'omutta. Murder eyinza okuvaako. N'ogenda ku manslaughter. Why? Kati mu defenses mu nsonga z'abakazi mulina kye tuyita provocation as a defense. Provocation. That's why singa oyina muwalawo n'omusangako omulenzi omugamba nja kusibira ku mwana wange n'ebisumuluzo mbikole ki? Mbisuule mu ttooyi. Naye singa omusanga ku mukazi omugamba nja kuttira ku ki? Naturally. Kobe gwe. Bwe kusanga n'ekawala kange nkugamba naye gwe nja kusiba. Naturally. Naye bwe kusanga omukazi wenge nja kutta gwe. Okitegeera. Deni okategedde ako. Mateeko galabe ganyuma. Nti abantu kye bakola kyamateeka bagakola okusinziira ku mbeera z'abantu. Nti ne ku ttaka omuntu ajjayo Jambiya n'agamba lisaleko nja kukola ki? Nja kutta. Nja kutta. You get it? Nfuna bulungi. So, in such circumstances, ez'abakazi oli asobola okutta munno. Tosobola kukirulinga out. Oli asobola okukola. In this case, wekuba kunoonyereza nga police yakola omulimu gwayo. That's an motive yaki? Y'amaanyi. Y'amaanyi. People can kill for their wives. You get it? Ate to ladies it's a curse. Abakkiriza mu byawandiikibwa. Omukazi bw'akola ekintu kyonna ku lw'omusajja we kikkirizibwa ne mu Bayibuli. Waba kibonerezo nti your man shall be your only desire. Omukazi yeewadde ne mu bitabo. Omukazi okulwanirira kikolimo ki iva we bamala okola bamuwa kikolimo ki kikwatagana ku mukwano ku basajja. Simanyi. Bamugamba your man shall be your only. Omukazi osobola mubbaka omwana nakakana oli waba kulya sikyaza banganda wakata kushaga bagenda kunzibako TV bayinza okubba ebyapa byanga ayinza okubbako omusajja. So ebbuba kikolimo eri abakazi. Nakuba mu ebitabo kitegeeza omukazi okulwanira bbaawe kiri mu matinacho bwegenda bamugamba yo man shall be your only ayina kuba weka desire. Okay. Which means nti mukazi ajja kuba n'okwagala okuki okunji okwo nti byobalabo bayiridde bakazi babasidi bino twala tugende tubanenya nnyo nti kyalinga kikolimo nga owulira labor pains nga oluyambo bamugamba alina zaalira mbulumi. Mu Bayibuli ye same curse gye babawa ey'ebbuba. You get it? So in investigations singa omuntu akuweereza lwaki okola obwenzi ne mukazi wange, which means that two parties basobola okuzza omusango ku bannaabwe
era singa oyo mulenzi gwogambye yani Sali singa Sali yeyafudde alivuimi singa naye mukwate kuba alina motive oli amwagalira omukazi you get it so bwekyokwebeza lwaki Sali tali munda mukunoonyerezebwa basobola omukwata ne bamujjako statement okunoonyerezebwa nga okukola ki bwera ne mateeka bagamba bakuba ebya Uganda bikyukamu bo basooka kukwata ne banoonyereza kisinziira kwani agoberedde but those messages zireetawo motive kibanga kigendererwa kiringa mu biraamo singa meeya omuntu afanga gwe next of kin wadde okimanyiko mbu ku account kuliko ssente abazungu bo basookera nako gwe next of kin bagamba muzeeyi tabadde mulwadde naye kyafudde amangu bw'ate nga yakadipositinga millions zibitowano ku account nga talina bisaasaanya basooka kunoonyereza ku next of kin. Do you have prior knowledge mbona alina ssente ku account ani afuna mu kufa kw'oyo awo we bakola ki mateeka ogale gawooma bwe batandika kugamba tudde tukole amateeka nze naatera okugamaliriza kati in this situation ani afuna mu kufa kwa RV omwala asobola okufunamu mbuga bagenda kweyagala bulungi Nesali asobola okufunamu nti bamulekedde oli abadde amusumbuwa omukazi amumulekedde agenda mwagala kye. That's motive but it's not evidence mbu be basomuki yes gwe nga anoonyereza olina kitunula mu butunuzi that line n'ogamba tuyinza okufunawo lead wano etutwala yes these messages are substantial mukunoonyereza yadde tezikakasa kuba okulaga mbu omuntu yaso olina okulaga these people they had intention okutta omuntu they prepared to execute oba okufulfillinga intention yabwe yokukola ki era ne bagenda mu maaso ne bakwata ne bagenda ne bamutta mu nzita gye bakoze eki gye bapulaninze tebalina defense yonna waliwo okufa okukkirizibwa mu mateeka kitegeera they didn't have any defense okutta omuki omuntu oyo kuba omuntu yeka akkirizibwa okutta omuntu ye-executioner bamaze okusalira akalaba mulimu gwange gwa kutta yeka mu Uganda tulina akkirizibwa okutta lwakuba kati etteeka lya kalaba barelaxing aliringa eritaliwo naye weeriri naye nga tulina ng'olina omuntu oba obeera ng'oli certified executioner wa prison osobola okutta omuntu mu mateeka ate president ate okukkirizibwa president asobola kulagira oyo bamutte otandika otya president alina buyinza busobola kulagira nti oyo bamutte ate alina buyinza busomibwa bwe bagenda kutta bwe singa kyali bwe kityo singa mu China alina opposition opposition singa tekyali ayiraayira etteeka nga limuwa obuyinza okujjawo gw'atayagala limuwa kusonyiwa singa tekikyasoboka ku gaali gye bamuyisaamu kati owaawano singa ne population yakendera but regarding this tuli ku H&M ewajalu na mukwano gwange wetukoledde leero gwagala ekyokulya ekirungi balina olusaniya balina juice omulungi ate ng'ekifo kino kikola ne delivery wonna w'oba oli tugende mu maaso kanso no kati n'ekirala kyenjagala okutangazaamu okusinziira ku comments ezibeera ku video oluusi z'okola abantu bo ate era tobanenya bo balowooza ebintu bwe babirowooza bwe birina okukola bo balowooza etteeka lirina kuba ekyo kye balowooza kyobola amateeka tugamba dalo etteeka liri ekyo kye liri siggwe kyoyagala liro you get it nti waliwo ogambye wali eri ono omuwala agamba yeetuga ate akyusa statement ofuna bulungi poliisi atugamba ekiriwo nti yeetuga naye ate abasawo batugamba teyeetuga ate mu bantu ba bulijjo okwo kuba kulimba era oli agenda kugamba akakola kekakoze eki kekamuse ofuna bulungi bataza kuba nze ng'omuntu ndi lawyer naye njagala nnyo okulereza abazzi b'emisango oyagala nnyo okukola ki okulereza saagala nnyo nga gwawaaba njagala nnyo nga gwe bawaabidde olw'ensonga nti bw'osoma criminal justice system abantu bangi nnyo bebasiba nga tebalina misango naye ate nga yo public yakoze eki yagusaze kati okukyusa obukyusa statement
ofuna bulungi kisobola okulagirawo kireetera abantu okugamba tebikwatagana omuwala byayogera tebikwatagana basista bwe bagamba omwana byayogera tebikola ki tebikwatagana tebigatta you get it but okukyusa statement mu panic it's a sign of remembering the truth mu mateeka yes wali wayogedde kino naye kati oyogedde kino omulamuzi mugambe yes okujjukira si musango ofuna bulungi otokyusangako statement bulungi nnyo nogamba badde ngenda kuwa okukyusa statement kitegeeza kulimba kisobola kale kisobola otegeeza okulimba kale kisobola okuba mbu ojjukidde naye kati eyo public egera kitwala mbu obadde okola ki oyiba obadde ogenda kulimba okudduka omuntu agenda kubuuza lwaki wadduse can you determine how somebody reacts to traumatic situations osobola okumbulira singa bakubira essimu god forbid nti mama wafe can you tell me how you are going to react abamu ayinza ozirika abamu ayinza okukuba endulu ayinza okudduka neyeyambula engoye why would you tell me lwaki omuntu afa n'omusitula how do you determine how I'm going to react to that situation sokoleke omuwala okulera omulambo gwa boyfriend we tetukiremerako nnyo lwansonga gwe osobola okudetermininga prior ogenda kuli singa nkufaako wa osobola determininga bwogenda reacting atugamba omuwala n'asanga mayiti n'agisitula n'amusimulula n'amujja akola ki kati mu public oba waguzizza akawala keekaza kabadde kamusitule n'omusitula bweka teri omuntu wa bulijjo bwagenda okukira but how do you react to traumatic situations mu mbeera z'omuntu ye ayinza okuba nga ye mugumu woba ovuga emotoka wa boda n'asala ogamba oyogera kigambo ki tuvumye abo ababoda tubavumye banna naye omulala agenda kugamba oh my god look at this guy oh my god Jesus Allah abala bagenda kukozesa biri ebiki nnyo babembi kati gwe lwaki my reaction to situation ekudrawingisa conclusion ku guilty yange munakubuuza lwaki poliisi yazze wadduse how do you ask such a stupid question how do you expect me to react poliisi bagabayo mmere omulala akubuuza ni ku poliisi bagabayo mmere okitegeera sebo badde oyagala bangaye tukunoonya mbu nange ninde so okukyusa stories it's common not criminal it's just common not criminal eyinza okuba way of remembering something kyobadde weerabidde oba eyinza okubeera typical liar you get it okudduka ng'olabye poliisi oba obutadduka tekirina we kikwataganya nakuzza miki emisango tuddayo mu kunoonyereza okwesimba n'okuleeta obujulizi beyond ki reasonable doubt ofuna bulungi okubeera ku ssimu tekitegeeza mbu omusango wakoze ki did you personally get involved kiyinza okwewuunyisanga ekiro ekyaluvini mumanyi ono yaliwo okwo around the house naye tekimala ne munju ayinza okuba yalimu but mateeka tekimala olina okulutulaga mbu yakwata piro nga bwe nabiwulidde mu n'agimuteekako n'amulemesa okussa olina okutupuruvinga kuba omuntu agenda kugamba gundi eraga ono yabaddewo ku ssimu batinira okubeera obubeezi ku ssimu tekikola ki wabaddewo ng'okola ki singa olaba ng'otudde wabula ng'oli mu kikolwa ekyokutta omuntu ekitegeera so wabaddewo wakyusizza ebigambo yasitudde omuwala akyusa ayogera kino akyusa kiri mu mbeera kisobola okuba nga kituufu alimba oba kiyinza okuba nga ne byayogera takyabikola ki tokola maama akugamba nze nawunze you get it nawunze nga sikyabikola ki sikyabitegeera the same can apply to this yanga ki guy nga naye yawunze nga ne byayogera takyabikola ki kati tokimuteekako nnyo mu mbeera eyo wabula oddayo n'omanya nga bwe mwasabye poliisi ekola omulimu omulungi so okulaga mbu omuwala yasse wabula okulaga ekituufu ekyasse ekyasse omwana kanso kale tutunuulidde nnyo ku sayidi eri eyammwe mu mateeka
and which is fine. Tuddewo ku side eno egamba bwete era mu mateeka biki ate bisobola again okuleeta omuwala ono okubeera omuzi w'omusango. Paati kuba kati paati gy'ososotuwa ebiyinza oku-executinga ebiyinza okujja omuwala ono ku crime scene. Then tuleeteyo ku side ebisobola okubringinga omuwala ono ku crime scene. Nanti kati ekyo actually sinza akireese bwe kiri legally nti ne mu constitution buli muzzi wa misango atereerezebwa okuba nga teyaguza okuggyako nga court of competent jurisdiction emaze okukikakasa sina poliisi wano obujulizi poliisi ebuleeta ne babugoba. You get it? Nti buli muntu ateeberezebwa okuzza omusango tukitwala okuba nti talina yadde kyeyakoze paka nga kooti emaze okukola ki omusengesa. Kati ebiyinza okuleeta omuwala okumufula possible suspect bintu bingi bibeerawo nembulamu bwa bulijjo. Nagambye da doctrine of last seen enquire. Yes. Alina okuwa some fundamental explanations ku butya omusajja ono omwana bwe yakoze nga temuyirimu yadde contradiction n'emu nti bino ebya changing stories netubizawa netugala nnyabo kati okuziika kwaggwa okakkanye tubuulire wano wagambye yesse funa bulungi nawe analyzing Nyanja yazze essaawa mmeka ewuwo? Did you have prior arguments? Mwayombamu mubadde n'obutakkaanya yes or no? Funa bulungi ate nga tubikubuuza wabula ate nga naffe twakoze okunoonyereza mu chats zammwe n'amasimu gyobola kiba kikulu nnyo essimu ne bazikola ki bazitwala forensic report okuzijja mu that information esobola okukola ki okuyamba nti oba babidelete ze baba basobola obikola ki nti we mwatuuse kyekyabaddewo. Kati singa abasawo beekebejja omuwala mbu they even had sexual intercourse, is it a sign of love? Nti nga n'omulenzi tannafa we baakedde kutuuze nga yafudde kumakya. They had conjugal rights. Can you have sex ng'onyiizi? Nti nedda. Nti naye kisobokera. Mulimu ensonga eziteeyisibwa. Kaaso saakoleke balepisti bali babeera basanyufu. Yakikola aba musanyufu ng'omusajja y'omusajja. Sobola kwegatta na muntu nga nyina obusungu bwawe. No, sex is psychological. You cannot. Then tosobola. Nga nyina obusungu sobola kwegatta naawe. Olaba omuntu akusumbwa busungu ino oluzinga moral nobivaako. Nobivaako n'ogenda. You get it? So if it's proven that they even had sexual intercourse, you get it? So, omuwala ye nga ye, she has a duty and a heavy burden. Funa bulungi okuwa explanations eziri substantial ate ziri mu contradiction butya ebintu bino ebyakoze ebyappeningidde and it's a question of time. Nateeka budde wamusanze yatuuse waka ssaawa mmeka nti bweziti ani yamuyise waka Alvin waba ye yetutteyo it's okay but waba gwe yamuyise it can be a setup. You see how things Alvin waba ye yetutteyo ate kati waba yetutewa yaze simusuubira wapulaninze kumutta ddi naye bwe mba nga yamukubidde yinza okuba plan B aliya nenkuyita as a setup. Okay. The same way osobola oyita girlfriend bino yomugana nova wano tuwane saa 5 n'ogamba kankukubire kajje kakoleki kandabeko n'alinnya akaboda aba atuuka ne bamutugira wali naye ate mwasembyewo ku message yammwe you are choosing him okudating aluwa omugamba kankuyeka n'akawala kajjembi kabuuze wano maaso kuki maaso ku maaso n'alinnya ajja akoleki akulaba aba atuuka wali ne bamutuga ne bamuleepinga nga si ggwe tobimanyi gwe olinawako omulinzi. Yes. Message ezasembyeyo nga muyomba ezazzeeko ng'omuyita teyatuuse na waka n'afa
wasembye okulaba ku WhatsApp ng'omuyitambwa mbwa gwe. How do you excuse yourself? Kale gwe nga gwe wetaasa otyo okuba mwaba abateeberezebwa okuba mumanyi kaba kaweddemu. Kale kyekyo kyenkugambye nti zino series ekyatuse ku muwala bikola ki? Abavubuka eyo balaba bayita abawala nga tamanyi na gyaleera. Yes, by the way. Buli mukyala wo gwolina manyi medical record ye? Nedda. Of recent we had omwana yabadde atwendinga nga yafudde. Bagamba Athena. So you date such a guy nakufaako ewaka. How do you explain to people? Good enough kyaliwo ng'alina emikwano gye. Mufuna bulungi? Kyogamba yatasulangako wa mulenzi. Singa kyatukawo ng'ali wa mulenzi. How do you escape liability? Togenda kubanyonnyola mbu abadde ne Athema n'abazadde tebajja kukijjayo. Bajja kugamba ffe twagala atunyonnyola. Mufuna bulungi? Omwana waffe naye nga maama amaze n'omwezi nga takubira mwana oyo. Fuza kyandinyumya omuntu kanso kyandinyumya mbutuufu omuntu n'agenda okujja ewuwo n'omugamba ne ku medical reports zo gundi. Ffe tusomba obuyayi bwaffe nga wakajje simanya yeeri simanya munyonyi. Simanya wakajje simanya yiganga kaze kujja kulaba boyfriend Kampala. N'okubawo ne bakyalibo ate toyagala mune bategeere nti wasomba. Era bagamba kali bwe kakufiira kawo bannange. Bikyalibo byennyini bye bigamba yatugobye nawo. Yatugobye nawo atuukirize ekikolo ki ekikolobero kye kuba kabaddeko n'ebimbe byake ate manyi nyina kyenjega kati akantu kakuzirika kawo otandika oti so singa azirisa singa akufiirako munju how are you going to react nyina tukubuuza olwo kyemubuuza mmwe ogenda kubira poliisi ogenda sooka okubira ekanso balibuuzani gwe mwana sibitegeera kati ffe tugenda kubuuza lwaki yasoose kubira kyaliiwe olwo nange mubinteekamu lwaki yakubidde police. How do you determine nze bwe ndi reacting ku traumatic situations? You get it? Oh my God. You get it? Kati balowooza buli simu gy'okuba wabadde okavalinga app okitegeera kubanga but you were traumatized. You get it? Sobola kwanguwa kubira police goge mazima tosobola kwanguwa kubira police. Era kyosooka okukola kubira bakyalibo bakagezi mu nnyo tukoze tutya gyawunye akawala kafiiriddewa. Actually police gy'osobola n'okusembayo okulowooza. So do you still ebirengedde bitegeera kyaliwo n'obukyaliwo asooka bagamba ne bagamba oyo yamu settings babadde. You get it? So ekyomuwala kiri kyenkugambye waba yayise omulenzi nga oteekawo gundi lwaki yamuyise ng'ate baakamala okuyomba so kubanga yamuyise kumusetinga oba bamale ensonga zaabwe oba mwemutulekinga sayidi emu basitazi zonna bbiri zikole ki zitunuulire nga ogambe tulabe ebisobola okuleeta omuwala kuki crime scene. You get it? Era singa muwala ye yabadde yafunye obuzibu nga gwe omulenzi weesitudde wamamawo n'ogenda ow'omuwala gy'asu obuzibu ne bumutuukako asa n'ataako ba wamulumpi. Okay. You get it? So omulenzi yagenze n'akonkona ne bakola ki ne bayingira landiroodi agambye yawulidde noyize oluvannyuma okukola ki yasoose n'awulira nga balinga abayombo n'awulira ate nga baseka. Bibeerawo mu madazi zonna ezima mukazi oba mugundi atuuse obuzibu teriyo muntu asobola butabayo n'agamba n'ababa teyabawulidde abantu baagala kamera nga basoose kuyombamu awo ayagala labike ng'omujulizi akola ki asokibwako. You get it? Nti omuwala nnyonnyole omulenzi ki ekyamuleese yajjiridde ku ki. You get it? We yatuuse baakoze eki ofuna bulungi time oba yatuuse ssaawa 5 okuva ssaawa 5 oba ssaawa 12 okuva 12 paka 4 babadde bakola ki. You must account for that time. Ofuna bulungi. Yes. Mwebase ssaawa mmeka. You get it? Lwaki ogamba mbu yeetuze ayinza okuba yamusanze mu kinaabiro we yazuukukidde. Ofuna bulungi. Mu kinaabiro waliyo siiringi. Yes. Ate yeetuze yeesibye ku ki. Abasawo batunnyonnyola omuntu asobola kuba n'okwetuga nga tolina we weesibye si kino.
nebo kiba kweteekako piro era otuuka n'okola ki n'olwana mbu n'agula obutu okwetta addayo ne balance nfuna bulungi ako nako badde sikamanyi so ate ofadde akaati agenza okugula obutwa yette tasobola wayo kebinga bwataano n'alekayo ogumu ekitundu babuddiza kabalansi kera agerera so kaso opadde akaati tosobola kweteekako piro paka bwofu practically it's not possible kitegeera bulungi but kyetulina mu maaso gaffe yo report ey'abasawo bwe baba nga bakugu mu ekyo yes mulago so bwe bagamba mbu yafudde kiziiro funa bulungi tulina okunoonya engeri ki ezakozesebwa either victim omugenzi yennyini oba suspect enkola eyakozesebwa okukatinga off oxygen supply to the lungs of the deceased. Whether suffocation. Suffocation. You get it? Osobola okumukwata ennyo. Okay, engeri yonna gy'osobola okukatinga mu oxygen supply. Oba saturation mu mawuggwe. Funa bulungi. Oyinza okuba mutaddeko piro. Oyinza okuba mwamukutte. Mufuna bulungi. Era medical report ejja kulaga mbu yalwanye. Mulimu ebitundu ebikosebwa oba ebizimba singa omusaayi oba omukago gwa tegukyayingira bulungi muki ebyo byonna mu medical ki report bibaamu naye singa ekugamba mbu tebaamutuze ate teyeetuze naye yafudde awo medical report wejjiramu abantu baba n'ebirwadde you get it it's tiru ng'ogenze mu ddwaliro osobola otegeera mbu mmeeyo olina sukaali ne pressure Nyongo bado onywa ejjiiko mukaaga. Okitegeera? Yes. Nti awanza okuba tewaliwo records per se ne bakizuula nti abaddemu naye nga tamanyi. You get it? So kyetulina okutunulako kati nti kiki ekyakatinze off oxygen saturation mawuge g'omuki gw'omwana nga teyatugiddwa nga teyeetuze. What could be the other possible factors? Ezo possible factors zira attributed ku muwala. Anti okumuleeta ku madasi okumuteekako omusango byonna ebyo birina okuba nga biri attributed to her. Yabikoze. Okay. Kyekyogambe tulabe butya bwayinza okukola ki? Okujja wali. Then oli cheating boyfriend. Kitegeera? Alina bye yanywedde before. Okay. Bibamutegekedde nga atuuse. You get it? So we are not exonerating the lady. Mfuna bulungi. Bati nga kyetusaba police enoonyereze ezuule so simbu ezuule enoonyerezebwe ezuule ekituufu ekyasse omugenzi. So simbu kituufu omuwala yasse omuki omugenzi. Okay. So those are the investigations. Wabula bagamba mbu ziri bube ezisiro ekyo nakyawe mukola ki statement yabamu ku b'eŋŋanda tuse nti si gwe mulundi ogusoose omuwala okugamba ekigambo kino ti nja kutta eyo erina kyesobola okontributinga terina lwansonga ebigambo bimenya tubikozesa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Mfuna bulungi. Ngamba gw'ofudde. Gwe nkusse. Gwe kwatako nkusse. Oliwa. Owaye mbadde nja mbala mama akusse. What does it mean? Tezina nsonga singa tewabeerawo obuzibu. Tezirira nsonga. Naye wabawo obuzibu. Zisobola okwekola ki? Kubanga kaso kyeri mukazi we singa atandika okugaa gwe nja kutta. Omukazi asobola kyogera nga oli mukwano. Wabula nekwatirako omusajja. Gwe gwensembayo okwala saa akummanyira mumbonyabonyeza nnyo. Out of love. Babi. Okay. Naturally, katika meya kamugambe. Naturally, human nature is so. Ne Deni oyiga bino ebintu. Cameraman oyiga. Owulidde omukyagambye nti omukazi asobola kikugamba bambi out of love. Naga mukwano nze nekukwatirako ku mukazi yenna nze nkutta.
Ali mulavu. Ali mulavu. Let me give you a scenario. Osobola okubeera n'omukazi ewaka. Ofuna bulungi? Deno nosobola okubeera nga oli mukoddomi wa Deno. Nga wayagala muganda wa sister wa Deno. Ng'era obeera naye. Kati sister wa Deno omuto najja n'akukyalirako. Kedde ku n'asulayo. Kedde ku makya mukazi omuwadde ka breakfast in bed. Ofuna bulungi? Okedde ku makya nga loving husband. Mukazi wo mukoledde ka breakfast in bed ne mulamu wo n'okamuwaawo n'oyambala n'ogenda ku mulimu as usual. Sister wa Deno bwaddayo badde n'agenda bagamba njagala omusajja nga Meya. The man is so loving and caring. Can you imagine? He woke up and prepared for my sister breakfast. The man is so caring and loving. Ofuna bulungi? Naye ate singa sister wa Deno asanga Deno muganda we ng'abikolera omukazi. Akazi kaba kamuloga. Sikategedde. Singani? Oyina muganda wa Deno gwe wawasa. Kati muganda sister wa muganda wa Deno abakyalira. Meyo oli romantic okedde ku macho preparing de mukazi wo breakfast in bed. Yes. Ne mulamu n'omugabula n'oyambala n'okola ki as a loving husband. Mulamu waabe waaba agenda banyumiza you caring man. Yes. Era naye ayagala omusajja nga ggwe. Yes. Okitegeera? Naye ate gwe singa sister wo ajja n'asanga ng'obikolera omukazi. Sister wange? Oba sister wa Deno ono gw'obikolera mukazi wo. Singa asanga agende wa muganda wo oli n'amusanga ng'abikolera omukazi. Agenda mugamba akakazi ke kamuloga. Tukimanyi yafumba n'okufumba. Tukimanyi yafumba n'okufumba. Kali akawala bannaye kamuteeka mu nkwawa ate. Gwe byomukolere waka. Bw'asanga nga brother we yabikolera omuwala omulala. Agenda diyita ddogo si mukwawa. That's how selfish humans are. Okay. Tugambye omusajja yayoza n'ebintu kawala kamuloga. So nakeera ku makyamu n'afumba. N'afumba nga keebase katakulanjala. Muganda waffe bamukola ki? Bamuloga. You get it? So, gwe bw'ofuna singa sister wakeera ku makya n'agamba ndeeta musajja. Mama otasobola mugamba. Totuleetera musajja nga tonnamuzaalira. Nate gwe singa ogamba maama ndeeta omukazi agenda kugamba wawaaya sooka azaale topa ku kabwoti Meya. Naye nga ndi mu kuyiga ndi mu kiraasi. Siko kiri. Sister wange bw'agamba nti ndeeta omusajja. Batono nnyo abazadde. Mama tasobola mugamba. Sooka omuzaalire. Sooka omuzaalire omusajja naawereka. Tulyoke tulya ebintu bye tasobola. Naye ate awo omwana we aba wa mukisa nnyo gw'atalabanga. Naye ate nze bwe ngamba maama nti ndeeta. Mugamba. The same mama oli. The same man. Agenda kugamba opa ku kaki. Opa ku kaki. So lindeka at least oteekemuuko. You get it? Yes, kazi. Ala. Yane basista bajja gamba omusajja apakukapaku koyo. Twamugamba kati omukazi wa mutuusayo nga takoze. Basista benyine. Ababo benyini. Naye ate bo baba baleeta abasajja baabwe ewaka. Ne waba wanzaala ezo nga bagenda muwasa ate si maama abaana abakweka. Kati gwe mama omugambe ndeeta omukazi yazaalako. Ti mama n'omukazi gwejagala okuwasa ayina abaana agabasatu. Olaba olutale waka. Kati sister wo gwe bazaalyamu ku lujja. Agambe mbu aleeta omusajja. Olabe maama. Mikolo gitandikirawo. Mutabani we talina kuwasa yazaalako naye yayagala kufumbiza owuwe. Wenzaale mmeka? Nga n'omwana omu bamutankana. Naye mutabani bw'amugaa nti omukazi gwendeeta maama. So omuntu aba ayogera kuwe. Waddembe okwogera kyonna era buli kimu kyayogera okimusonyiwira. That's why tonenya maama tonenya basista bonna tobakola ki. So this murder case gye tuliko. Byonna ebiri mu kwogerwa family. Tobanenya bateekeddwa. According to scenarios zenkuwadde. Yes. Nti omuntu owaaba wuwo mukwata ekivubuka nga kibbye ppiki kikubye n'omuntu era ku mulambo gw'ab'eŋŋanda bakaaba. Bagamba abadde mukozi nnyo nga talina kabi ku muntu. Mwana wange aleka Christmas inezibedde abadde angulira akanyama. Muwala wa Sobi yakaaba ati. Muwala wa Sobi yagamba taata abadde mulungi. Ekyana ne kireeta efyu bombe tireeta.
Fa abantu tubatuga. So omuntu so Tata abadde bulungi a few moment later. Fa abantu tubatuga. Watisa Fa abantu tubatuga. abantu Tubasega esi. you get it. So family obulumi bweyitamu Yes. nebyeyogera bonna bateekeddwa. Okay. You get it. Yes. That statements bino omwala yagamba buli kimu bibiri ayogera kukutta. Kisobola okubaawo Walanga mulimba. naye but still tebiproving ambu yakoze. Atutunuulira batwagendayo mama n'atutunuulira bw'ati maama w'omuwala mbu. Mbona atulaba kuba nababuuza mwagendayo ko mwali mugenze. Twagenda ne family yaabwe atutunuulira bw'eti. Ngeringa ina kyeyisa. Kati gwe meya Kati ne babajawo. essaawa zino nga tewannabaawo buzibu. Tugeze ng'omukazi w'omukooye neri wamutumanga okukola bitandika okunyiza ng'abikola olw'okuba onoonya ensonga okukola ki. You get it. So statement zonna ze bajjayo funa bulungi obulimba okitegeera byonna bimakinga sense oba bivaayo lwa nsonga waguddewo ekiki waguddewo ekizibu. You get it. But in my analysis kweyo ensonga ne file funa bulungi omwala ayina ateeka okuba alina kyamanyi ku kufa kw'omulenzi as a council. ateeka Omuwala okubeera aba alina okubaako kyannyonnyola. Omuwala alina okuyambako poliisi Yeah. okutuzuulira ekyafise boyfriend. ekyase boyfriend kuba ye yabadde naye the doctrine of last scene Okay. emukakatako okutunnyonnyola. So abazadde okuba nga beekubira endulu nti poliisi ya Jinja Road yabakola bweti bayinza okuba abatuufu nabo mu ngeri emu benda. Kati ekyo ekya poliisi ng'amazima poliisi yaffe yo nga yo buyinza okuba obunafu bwa poliisi buyinza okuba obunafu bwa gavumenti. Okay. Kyotuuka okukwata omubbi nga gwolina n'okuba wa mafuta. You get it. So mu investigations eza poliisi like bukuguna bwangu ki ofuna bulungi bayinza omumala obudde obungi mu kunoonyereza ebifo ofuna bulungi but kati nga kweno murder case nga bwogiraba mu circumstantial evidence biki bye bandisimbyeko essira okunoonya omubbi ekyassa omwana ekituufu kibandisimbyeko essira nze ngamba ye muwala oyo muwala ofuna bulungi eyandibadde ensonga mu keesi eno eyandibadde ensonga enkulu nti nga byabannyonnyola batwala obuvunaanyizibwa okubikoloboratinga ne events endala kuba poliisi erina okuba n'obusobozi okunoonyereza ku buzzi bw'emisango naye baterinaako yadde witness. Nti kiringa gwe kukwata kati omuwala already womutwala nga suspect she has a right to remain silent. Agenda sirika if she's a suspect she has a right to remain silent n'obutakola statement. n'obutakola statement. Kati gwe tandikiraawo tewali mu mateeka kikakakola you have a right to remain silent till when throughout the entire trial. Prosecution emala okuleeta obujulizi bwonna obulaga mbu watta. Mu mateeka gwawaabye buvunaanyizibwa bwa kunsingisa musango. Buvunaanyizibwa bwo I don't need to prove my innocence. Sina gamba mbu saakikoze. Nesirika mpaka. Leeta video nga mutuga. Yes, ya suffocating nze. Leeta video nga mutuga. Leeta essimu nga mutiisatiisa. Leeta audio oba gundi nga mukubira ajja ewaka. Nga nzigalawo. Nga mutuddeko mutuga ne piro. Bonna buleeti. Gunsingi. That's why tubakubiriza nnyo okusirikako. Kuba n'okwogera obwogezi ng'ekintu okyerabidde abantu bagenda kugamba okyusa statement. Omulabye ne bayogera. Mulaba atagalatagala mbigambo kawala. You get it? Yes. So, for emphasis, if you don't have a lawyer, kindly, never back gwe mutuufu otya. The law does not require you to prove your innocence. Okay? It's the duty of the prosecution to produce evidence
beyond reasonable doubt. Kyetuta reasonable doubt. Tewalina kubaawo nti kiyinza okuba yakikoze oba tekola ki? Yakikoze. Kati bw'ogamba mbu ayinza okuba yamutuze. Ayinza buyinza. Ayinza okuba teyako. Ate yamutuze. Already you've created the doubt. You get it? Anesinga omuntu akwadde confession ate obujulizi obusinga bwonna bwa prosecution. Kati yo police okuta omuntu. Kati nga mweno situation. Tuginenya nnyo kati yetandikire ku ki? Gwe kenyini gwogiyise. Suspect. Suspect gwogiyise. Gwogiyise. Nti eriyo omuntu akoze ki? Omuntu yeetuze. Gwe police toyina bukugu kukakasa omuntu yeetuze oba teyeetuze. Okay. You get it? But even if oyina mutwala mu ddwaliro. Kubanga ne report y'eddwaliro weefulumirira. Ate report y'eddwaliro police inagifuna negiteeka ku file. Kati nanti ngamba police otegedde nti teyeetuze mudde mu kwatuli. Natuwuliriza kiri bwe kiti. Omuntu mugamba yeetuze. Teyeetuze. Abasawo bagamba yafudde suffocation. Kiziire. Kiziire. Afana bulungi. Nga talwanye. Nga tebamutu. Ofuna bulungi. Kuba ekiziiro ekiri physical. Kitegeeza omuntu yakuleetedde okukola ki. Singa medical report eraga mbu okusinziira kunfa gye yafuddemu. Wabaddewo sikafu. Okulana kitegeeza omuntu yabadde amutaddeko ki. Ofuna bulungi. Kati kyo tekiriiwo. No suspect. Kati agenda kuyambako okuprovinga ki. Kwa mu mada tulina ekisinga obukulu participation of the accused person. Omuntu asobola okufa nga yafudde mu bumenyi bw'amateeka but participation of the accused person omusango. So kati mu suffocation omuwala ya participating mu suffocating omwana ono kitwagala kyokko okumukwata. Did she participate? Ebyo bikolebwa when nga otaayaaya oba ng'oli mikono gy'aba byakwerinda. Nani kisinziira ku nature y'obujulizi. You get it? Inti okunoonyereza ku participation y'omuwala eyo mu kuzza omusango. It's even better nga ali bweru. Kuba agenda panicking akuba amasimu mu mugobereri agezeeko covering up. Ng'ali bweru. Mufuna bulungi? Yes. Zine contact zonna waakubira mmeeya. Esimu mugitaapinga ne mumanya boogera ku ki. Boogera ku ki. Kati wabeera munda talina communication ogenda zuula ki. Asobola bakigola ligale mu mateeka mbu you have oba file tenabeera sanctioned olina 48 hours okumuta. Aveewa awuzenga ava bweru. Kuba ono omuwala mu issues zonna ekibadde kimufuula prime suspect is physical contact mu kutta omuntu. You get it? Nti already abadde tosobola kugamba DNA fingerprints already yabayise nga amusitulire n'omusitula. You get it? Tekiriko na kubuuza nti kati mu suffocation omuwala ono yayambyeko ki yakoze ki okusuffocating sono omusajja yakoze ki? How did she participate in suffocating this young man? Okay. Kale twongera okubwebaza then tuli mu dakiika mmekaawo? Tuli mu dakiika mmeka? Nga 5. Tubulani nga 5. Kale webali kubanga okyagera mu maaso n'okubanga otugoberera era ng'okyatumbudde mikutu gyaffe gino gyombiriri. Beyond the Newsroom n'omukutu gwaffe ogwa MC Mayor Live. Ffe nno twagambye tutya ffe tugenda kuleetanga nsonga za kisajja kikulu, nsonga nga zino ezeetaagisa okuwuliriza ate nga bw'oyiga. Gwawulidde kanso n'okakasa bulungi ng'olina by'otandisa ate okwongera okuzibukamu mu maaso. Kanso nga tuwumbawumba mu ddakiika nga 4. Family inawo case one? Family just ufuna bumatemu. Wana omusango sigwayo. That's why kati mama okola statement kuki. You don't need. Are you a witness? Okay. Bakubidde bukubizi simu yakubidde alina okola statement. Statement ya mama, tata, sister, they are irrelevant. You get it? Abo bani abali balina okola statement. That's what we call hearsay evidence. Bani balina okola statement. Balina okola statement. Banalabye nawulidde bandiroodi yawulira.
yalina okukola statements alina okukola yawulidde ki tukiconnectinga tutya okuyomba ate ono Sali yaleeta emmotoka bateekemu omulambo Sali ani yamukubira muwala Sali talina kukola statement ate yaliwo kati Sali akola statement simbu bankubidde essimu nendeeta emmotoka nemuteeka mugundi ekuyamba ki mu kuprovinga mada mateeka sibitegedde kanso nga mu comment section buli omwagamba Sali alabika akimanyi anti mbuulira elements nzikuwadde okukisooka omuntu yafudde okufa okwo tekwabadde mu mateeka accused person yeyakikoze accused person ogamba suspect muwala mufana bulungi yeyakikoze eki ati mu ebyo mukufa mukuprovinga death wakimaze postmortem report yakolebwa mbu kituufu omuntu yakoze eki yafudde you tick that element that death was unlawful ticking mufana bulungi participation of omuwala yakoze eki yamutuze nedda yamuwadde butwa nedda mufana bulungi yakoze eki yamutuulidde ku piro oba yamutaddeko piro namusuffocatinga tetumanyi mufuna bulungi either Sali omuyita kukakasa mbu yesi namulabye ng'agimuteekako mufuna bulungi Sali omuyita kumulaba mbu yankubidde essimu naŋŋamba nfune we mukweka mufuna bulungi bati ekya Sali okumukubira essimu kyova kye nagamba eyasse si meya yaŋŋamba leka meya yagambye akoleki akole statement atugambye it's nalabye nawulidde so otugambye abalina okukola statement si prime suspect omuwala n'abaneiba abateebereza okuba nga balina kye baawulidde oba kye baalabye ate maama okunnyonnyola omwana obudde bwe yaviirako ewaka biprovinga eki ku elements zenkuwadde temuliimu budde bwe yafiiridde mateeka tugamba yafiiriddewo omwana yafiira teyafiira waka mufuna bulungi kati mu statement ya maama kati ku elements zenkuwadde omwana wange yankubira abadde akyasoma musajja wattu bayomba past character biki ebyo byonna okuba tebirina ki kansa amateeka ganyiizaamu gali ki kyegali si kyegalina kuba olwo luba lugambo tuba tuzze mu lulonda kambe bamuze mu lulonda kambe eyalabye neyawulidde gwe twagala neyakikoze oba ateeberezebwa okuba nga yakikoze so family inawo case musango gavumenti erina oguteekinga order enaguteeka kuba citizen yeyafudde and the criminal law it's government to take so family yo kyetaaga it is justice kugiweweeza mitima bamanye nti omwana waabwe teyafudde mu bya kisiru ofuna bulungi babeere bagumu obwenkanya bwo bwetaagibwa mu buli ngeri yonna ofuna bulungi wagga okubeera awo mbu bino omugenzi teyaziise tekinawe kipuluvingira gundi involvement so mu case eno yennyini ku side eri ku side ya prime suspect nga erina lawyer ebyo byotuyisizaamu byayinza okuyitiramu n'abakuba omusango n'aguwamu kuba kati nze wembalo yawo omwala mugabo gambi just keep quiet don't say anything okuba kulayira you don't give evidence on oath you get it so kati prosecution kyerina okulaga nti mwabadde mu nnyumba ekiseera ekyo ate ng'esinziira ku medical report kubyassa omuki kubyassa omuntu you get it so golina ku explainingira time lapse ezo kyokola bujulizi obusinga babukugiramu awo ng'owa evidence ogambye yatuuse essaawa 5 okuva essaawa 5 paka 10 mu abantu abalabadde butakkaanya mwabadde mukola ki mwabadde muyomba kituufu kuba neiba yagambye landiroad yawulidde nga bakola ki nga bayomba most cases okuyomba kuvaamu ki kulwana disizidi bamukubyeko anywhere nedda omuwala yafulumyemuko n'alekawo omulenzi nti nedda oba yagenze n'agula something oba butwa oba biki ebyo you get it so bode y'omuwala n'omulenzi asobola okwerwana ku muwala singa abamukamu bati basobola kutta nga weebase era ozukka nga wulira tokyakola ki tokyassa you get it
omuwala wakiwaga asosinza omulenzi amaanyi ebyo nambi tunulira mu mateeka you get it then conduct y'omulenzi ebyo byonna then conduct ya accused ng'amaze okutegeera okufa did she run away any criminal first thing Frida sin but she called the police kitegeeza ati kyekiri ku musango gwa kano eri Jorin nti ono tulabawo case bwe tuyita omutemu ate byonna byonna yabikoze n'ebyokukubira polisi mu kimu kyo tukikozesa ku implying malice kuba mu mada you must have malice aforethought olina okuba n'ekigendererwa ekigendererwa kiva mu kimu motive oba intent ofuna bulungi you get it nti omuntu ayagala okutta omuntu biki byakola mu buntu oba byesobola okuimplyinga you get it so you can't call somebody ngo yagala kumutta esoko ino okunoonya ekitta amangu ofuna bulungi awo tuba tuimputinga malice oba intention omuntu alina ekigendererwa biki byakola njagala kutta meya mvudde waka n'omusipi kale nsobola okugumutugisa naye simugulumiziza ngenze limbungu mukuba buki bukubi osobola kugamba omuntu oyo yabadde agenderedde kutta muntu nti nedda you get it the same way you can slap your daughter n'agwali n'akayasiza essowaani is that murder lwaki ate ngossa omuntu ekigendererwa kyabadde kyakumudisciplininga you get it tugendawo ku musango ki manslaughter tugenda ku manslaughter kati ebyo olina conduct ya accused before and after so conduct before esobola okuleetera okuteberezebwa mbu yakibaddemu okay wabaddewo okuyomba okwekyanga obwenzi message mbu mukamusajja musufu kati ebyo ku muwala suspect ne boyfriend badde benda ebyo osobola okubimputingako nene tugenda ku actions after any act of humanity after the commission of a crime ebeera in favor of the accused okay you get it okay ebeera in favor of the accused okay I called the police ati wemba nabadde njagala kumutta ate lwaki nabadde ngezaako taasa obulamu bwe does it make sense you get it nti weyamaze okumutta ennyumba n'agisiba naabula tewali amanyi gyali oyo gw'owulira nti oyo gwe banoonya ne bateekako ne ransom nti amulabako bigala muwa miliyoni zameka 5 so conduct y'omuwala after eyinza okola ki nti n'omulenzi bwe yazzeewe teyamugobye yamukkiriza yamuwerokamize n'akola ki n'ayingira you get it tumanyi oba yamuyisa oba yeetutte you get it kati byebyo nga byotunulya obujulizi bwonna obuli circumstantial naye ekizibu ky'obujulizi obuli circumstantial bulina okubaako ba witness bangi abacorroboratinga stories ezo ne witness tulina omu it was not an open offense bwe bagukoledde mu lujjudde kanso mukumbawumba so mukumbawumba kyetusaba poliisi ekozesa obukugu bwerina ne resources entono eziriwo efube nnyo okulaba nti bannayuganda bafuna obwenkanya then n'abantu bakubizi babeere bagumiikiriza kuba meeyo omubbi ajja n'akubbako wano essimu ng'ogwe omulabye n'adduka n'okudduka oyagala poliisi emukwate mu lunaku lumu etabadde ewo evudde ekabalagala they are not robots they are not angels nti mwekyalo mulemeddwa okukwata ababbi mwabalabye nako nga balina emundu kale mwabalabye nako babiri ng'omwali musati ya red mulala black you expect police etabaddewo mu kitundu ebakwate mu nnaku mmeka biri naye nga tebabalabye nako muginyonyola bunnyonnyozi you get it sometimes kiba kisoboka tulina okubeerako patient mu biseera ebisinga then netukubiriza n'abasiikinga justice mu Uganda beyongera okugenda mu maaso olaba poliisi tekoze wekubira omulanga ebitongole ebirala naye ngeri osigala ogoberera ki amateeka kale tetugenda kusukka wano olunaku lwolwaleero tubadde ne kanso bali buuzaani amwetaaga ojja kuhitinga inbox yange mubeeramu bangi meeya kakati kanso oyo mufunye ntya ojja kujja mu kabokisi kaffe
otwebuuzeeko enamba kikirizibwa gigaba namba temukikiriza gigaba gaba namba kale mpozi kaliko embaga yakkolako namukwasako kazi nga tewampa ku ssente tewampa ndi wahajalo nasinanyo nakajula kirungi mu ssiimu naye nga mubadde kyegeza mwemanyi namukukwasa badde sikyajjukira kale mukama katonda abankuumire tudde nga lero nakko olundi keesi eno tukyagirondoola mpaka gye biggwera Alvin tusaba mukama ekiwummulo ky'omugenzi mukama amulamuze kisa ate era bwe wabaawo ku justice yonna eteekeddwa okuba nga etakinga place buli muntu yenna afune justice family ebeere nzikakkamu ne ku ludda olulala mukama katonda abankuumire babaye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.